Of course nkubuza ko nyogwe ali ku Jaminat Yugi webale kubira nga olaba Jaminat Yugi naye nga juga ntino mba nkomyewo naye nga juga ntino ensi gye ntandikidde wali mu America USA muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi kakati mwana mulenzi ono kapiripiti kakati enaku zino ali mu kushiringa wali ne Akon omuyimbi omwatikirivu ennyo ate wali emitala w'amayanja muganda wange Akon wali wona juga ntino mwana mulenzi ono balina yo kadiru aina kadiru ne mwana mulenzi ono Akon so mwana mulenzi ono kapiripiti wali yeyongedde ate okushininga muganda wange nsazeewo mu chekingeko naye nga bwekityo bwekyabadde kakati nasooka ate wali ne baddako wali mu studio nasooka n'amuyiwamuko wali omwana ayina engeri gy'ayimbyemu oluyimba lwa Akon media neyogera obwama muganda wange kyakoze TikTok agirese ku ttaka muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi ngenda sooka nkunozeeko ko katono nnyo ate mmala enkomewo. Nkuziza ewa mwana mulenzi ate mwana mulenzi ono Kingisa yeguddeko wali ne mwana mulenzi wali Kabako omanyi kye beekoze Kabako nagezaako okuyimba oluyimba Kimala oluyimba lwa Kingisa olwa Liberation muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi era nga womanyi Kabako ye agetinga nnyo crazy wali wonna naye nga bwekibadde ngenda kubeera nga nkulekera akatambi kano ate nja kuba nkomawo mu maaso awo katono nnyo. Man out of Dambara. Straight away, nobody said. Uganda and everywhere. Everywhere. Out of Jacaranda. Man out at Chotera. Him a local international. Always and always. Every plane and every continent. So remember that. 10 years of Kabako with this. With this. Yeah. To Jate. Full force. Nobody said no. 10 years of Kabako. Kinapa yibira nyimba za Kabako enzi. 10 years of Kabako. Na yengi na challenge nga mbeza sana meka. Bisigadde katukomewo. Nkwadde nyangu zaakayo mane. Njagala tompe na luli tebayita. Sika biri nti ate tubera kunyonyoza. Kimala. Atuleke. Njagala olu. Ojja olulisa.